nga bulijjo nabagamba nti nze mpakanya ne Sekuwakanywazi campaign kubalale nti nkola eri outdated ya kijega ya butamanya eri ancient okunoonya akalumbandu butamanya okunoonya ki ekyo giyita mpiso okunoonya akalulu kwe kutambuza message netuuka ku balonzi olwo nno ng'oyogera ebyo byoyagala okukola oba byosuubira okutereeza tulowooza there are better ways ebyokuweerezaamu information nga better ways eri even cheaper convenient and you get the best results ensi eno nga bw'ogiraba yonna basebo ne bannyaba batuwuliriza era abatulaba erina kye tuyita digital transformation okugenda n'okukozesa tekinologiya mu bye tukola buli yenna agenda osigala oba okusigalira mu kutambuza n'okutambula ne tekinologiya ogenda kumaliriza osembye wejjuse nga banno baakuleka ogenda kuzuukuka oba okujjukira okwebikka ng'obudde bukedde ensi yonna basebo ne bannyabo eri digital era abantu abakulu bano batukoze bubi batutambuza ku speed ya kasoobo ebintu bakkirize tuintegratingemu abavubuka n'endowooza erina tekinologiya lwaki radio eno egenda kusinga radio endala zonna you are at least deploying what we call digital transformation muli ku radio eddukira ku speed n'okwettanirwa olw'ensonga nti mu involvinze digital transformation nti nga bwe tuweereza wano waliwo abatulaba bwe muweereza bwe mumala bye twogedde waliwo abaamiisinze babiraba bwe banaddayo okitegedde digital wali si buli muntu nti ali kaleediyo ali awo abantu bali busy sikyalaba namanda mu maduuka amanda ensi eri ku internet ensi eri ku simu yo era ne zino zi TV za government zonna tuzigamba we are bringing an overhaul nze senga banampaayo omukisa okubaako wonna bwe tuwabulira bannayuganda ne government ebitongole bya government byonna birina okukyengingibwa immediately era awulira nga taasobole nga tamaakinga na mutindo gwa digital oyo nga bamuzze ebbali government erina ebyuma ebyamaanyi na buli kimu naye ate esinga ofulumya omutindo omutono ogw'ebintu naye radio yammwe eno etambuza information mu mbeera ennungi eri bannayuganda mu bwangu ate mu quality muyina sound muyina ekifaananyi kirungi bapresenta bavubuka si bakadde kutufiirako tubuuza bya ntalo nedda muli ku current and topical issues so nange oluvannyuma lw'okukimanya n'omugaso gwa internet and digital transformation I have deployed and employed all these methods era message yange esinkinga mu buli munnayuganda mu matu wonna nze nempita buyisi wali eri banja lirira mikeeka si mu bubi naye abantu basanyufu bafuna information conveniently abantu bonna batuukako ng'oyita ku mutimbagano bonna kwebali mu kampala bonna kwebali ate baweereza ne bajjajjaabwe bamaama baabwe abataliiko ne babalaga nze message ne wenjogera kati nze message ze nayogera edda bali mukuziraba kuziddiŋŋana ninga ebipya okitegedde kyetugamba ne government lwaki luli ne mu kalulu akasembayo basanga obuzibu bunene last elections kuba abaana ba opposition n'abavubuka bakozesa nnyo internet government netuuka n'ogyetamwa neyeetakula mu nnyindo neyeetakula mu matu nesoka Facebook negikuba nedda wali nakati teddanga yamaliriza egigyeko waliwo abantu abakulu ab'ensonga tera okulaba ng'okyaza ono jeno jajja jajja nalweiso manyi ye jeno yeka gwe manyi akyalina amannyo ge gonna n'ekiro kikeezoza leero abaddeko ne Jeno Museveni jajja ngwendaba alina amannyo ng'akyanyirira nga nebyayogera byonna birizonetinga oscillating the youth Jeno nalweiso message ye twali ffe tumulaba tumuwulira buwulizi naye buli w'omukyaza wano message esinkinga abantu kati bamumanyi ne bwafaanana ye mukadde ekatagudde embugubugu bayalya ate kubalya bulungi agaakatonda mugulu tubagamba let us employ let us twalwa nawo muleete Ministry of Lands esinze okubakyaya mu Buganda wano
ne Uganda okutwaliza awamu ng'omuntu okufuna ekyapa teetaaga na kulaba registrar okitegedde government services nga teetaaga kuinta mingolinga na muntu applying for passport for an ID whatever teetaaga kulaba muntu kasito omuntu ojja noteekamu ebinku munayagala okubikujjako teetaaga kulaba beera eri mu ddirisa teekamu ekinku mugenda ID bagidelivaringe bino bigenda okuyamba olowooza okunoonyeza akalulu ku TikTok kinaakuyamba si TikTok yokka ne ku TV Facebook ne ku WhatsApp tulina groups nyingi mpeza groups nga 8 abantu buli afunye yayongeza ebanga supply chain multi-level marketing buli omu goweereza yaweereza mu group endala bwat message yange sinking and disseminates to the population in time olowooza abantu bannakampala tebagala kulabako physically kati ekirala muwanyisiganya ebirowoozo bannayuganda era tubagamba obukulembeze mu bwawule ku kajanja kajanja nzo ndaba biki ndibbaawo ndi mukazi ogenda kunkwano ndaba biki byoyagala byebyo byenjogera kati president wa Uganda buli omu amulaba anaatuuka ku buli muntu bannakampala bali 30 abalonzi for example kitegeera ebyaddala ngenda kulaba buli muntu n'ebirowoozo ngenda kwebuuza ku muntu buli omu mpa ebirowoozo bye bantu 30 zesiikobeeko byenkola ndi awo ndi kumwe mbafiirako omukulembeze tukulowooza okuba ekyokulabirako ng'ebyaddala gw'osaanidde era ng'omanyi olina n'experience mu bituluma kyova tubagamba for example nze ng'omubaka wa Kampala ayaga okubeera Kampala Central Mbaka ndi musuubuzi nsangibwa ku City House ninako amaduuka ne ku Gazaland nina office ku Kimat Avenue UAP Insurance Building buli kiruma omusuubuzi ekiruma landlord njimanyi kitegeeza seetaaga kubeebuuzaako nnyo okitegeera mpita mu Kampala jam n'akwata asusa ateetaagisa obumotoka butono bwe buti bulinga obukyere ne mutulimba mbu nnyingi ze zireeta jam obukubo bufunda bulinga bwa mmese n'ebitaala tebikola n'ebinnya bingi nga kitegeeza manyi ekyetaagisa Kampala ndi mulimi ate ndi mu agro processing nga kitegeeza ebyemisolo n'amasannyalaze mbimanyi nina biiru yange gye ntitambula nayo bwana Kagugu mu byo for example amasannyalaze waliwo ekintu ekyewuunyiza era abaawumemesenga mu mpulira bakugamba nze ngenda n'enkuba kasooli wa miliyoni katugeze 12 amasannyalaze ne gajja miliyoni 7 nina biiru yange eri wano njiri nanjagala wa umeme nankyala enjingi wa UDCL waliwo ekitagatta either waliwo ina technology ng'aluupinga masannyalaze gaffe technology oba software n'asooka atwalako essente gwe ky'otannakozesa ku biiru yange kuno kuliko essente ng'ebyaddala sinnazikozesa okitegeera naye nga bazinkyagi nga ziri constant kitegeeza aliwo atukama nga wadde tonnakola n'amazzi bwe kiri n'ebyo ffe tubagamba software oyo waali ababbi bagezigezi there is something wrong buli munnayuganda waali mubbi ate bino biri sanctioned by you gwanda bera mpuliriza government tekimanyi weekobana n'abantu abamu naye bino tebisobola kuzuulibwa abantu batali mu digital world abantu baba ne software n'amukiipinga ku national grid n'abanyuunyunta n'abakama n'ababba ebbanga lyonna nga temumanyi kati bagamba mu employing security techniques measures eziri digital nazo okubeera nga zispyinga all these applications. I'm telling you bwana Peterson n'amazzi ne bwoggalawo edduuka oba ennyumba nga tekola ogenda okujja nga biiru yenkana n'oyo abaddewo waliwo ekitagatta therefore tubasaba this time round mulonde abakulembeze abali all round ate nga bali patriotic nga baagala eggwanga lyabwe bwe mbasabira bonna buli gwe bagenda owa obuvunaanyizibwa bulijjo mbagamba owekitiibwa president tumanyi ogenda kuwangula oba oyagala oba tuyagala ekyo Katonda yakikuwa ate abantu bakyakwagala bakulinamu essuubi naye olutalo lw'obubbi within your government
kye kintu ekigenda okukyaya kikwerabize n'ebirungi abantu bibadde bakuyinamu. Toba tukusaba ebbanga lyonna nze wano mpita wano ku muzindaalo nga tugamba kye kiseera ababbi bano abamu bakusuwala bakuyitako ne bw'otuma okunoonyereza bw'otuma genda ondabire kino nga liseka eri bbiri ennyini. So twagala omukulembeze omujja tukusaba olowooze ku kya transition. Omukulembeze agenda okujja nga tamanyi bano babbi tabasitira ku liiso nga mugigi mupya. Ababbi bamasitalinga mwami Museveni agakatonda mu ggulu bamwetoolodde mikwano gye baana ba mikwano gye ng'ate ne kuba kunoonyereza oba intelligence oba kukola spy work baatuma ababbi bennyini kikkiriza toyinza kuŋŋamba nti kino ekintu nga kino ekya UDCL n'emisolo ne bakugamba nti emmotoka etuukira e Kampala miliyoni 5 omusolo ne bagutako miliyoni 25 agakatonda mu ggulu eyaleeta ekintu kino ng'olaga ow'ekitiibwa pulezidenti nti bwe tuteeka omusolo omungi ennyo ku kintu kimu omusolo gugenda kuba mungi UR egwefuna baatutomeza kijaamu solution eri tuteekewo etteeka nga tewali government ku kintu kyonna kyesolooza ebeere nga tekisukka 30% ku value yakyo. Olwo nno abantu basasule omusolo bayitirivu nga basiima nga baagala eggwanga lyabwe ne bakola bye babifunemu. Webale nnyo nga tumaliriza ensonga eno ey'okunoonya kalulu mu nkola ya digital kanoonyeza ku mitimbagano n'ewalala n'oli atuukidde ddala ku ground nkola ki eyandibadde ennuŋŋamu esobozesa omuntu okuba nti abantu ddala bakakasa nti ono yagwanidde? Omulonzi tunuulire endowooza n'ebirowoozo omuntu byaleeta no karakita y'omuntu okola ki omukulembeze alina okuba nga alina byakola obeera wa oli oyimiridde oli muyala oba mukufu okitegeera twabagamba omukulembeze omulungi mwe mumufunamu mumpeereza ennungi so siye kubafunamu ne mulonda abantu ne babalimba mbuuyo yeevulunga nammwe mu bisooto yo wammwe ye mutuufu ne mubeera ku leve eyo omukulembeze alina kuba kyakulabirako nga ne bw'ayogera ekintu bakitrustinga bakibirievinga. So tugamba mulonde endowooza tewetaaga kundaba ku ground ate bw'ogenda ku ground abantu bo wadde omukisa ogukusaba kuba mubalimba tugenda kukola enguudo tugenda kukola amazzi tuleeta amasannyalaze nze ndeese kino ate ne gavumenti ekoze kimala kunnyonnyola abantu gavumenti yeekola bannabyabufuzi muleke okwetuma emirimu gya gavumenti abantu ne balowooza gavumenti ekola ne bagikyawa era buli ali mu position y'okwogerera gavumenti n'okubangula abantu population temukoze kimala abantu balowooza bannabyabufuzi be bakola oluguudo lwa billions omugunju ne guli weteekako sinze nalukola amasannyalaze aga billions omugunju ne gugeteekako nze ndeesa amasannyalaze nonsense. Bwana Peterson waliwo yambuza ekibuuzo nti oluvannyuma lwetunnyonnyola byoli ne byokola ki ekikuleese okwesimbawo bassebo ne bannyabo batuuliza ne bannayuganda okutwaliza awamu abamanyi bagamba nti abo abamanyi bwe basirika kyabulabe nnyo gye bali n'eggwanga okutwaliza awamu bw'otunulira ebintu engeri gye bitambulamu mu Uganda abantu bangi nnyo be baawa obuvunaanyizibwa olw'okuba temuyina nsa temuyina kisa temuyina kufumiitiriza ensonyi z'abaggwamu omululu obujega n'obutamanya n'okulya mu bakama bammwe olukwe buli omu mu Uganda waali 99% bakola kikyamu kwe kugamba mu kifo ky'okunenya eky'okuvoola n'okuyisaamu amaaso abali mu bifo bino tugamba katusituke nze okujja okwesimbawo nina okukkiriza I live a life better than that of a minister kankiddemu mu Luganda kiddemu abantu bategeere bulungi nze bassebo ne bannyaba batulaba ku leedi eno ngagadde ndi mu bulamu obusinga n'obwa minisita n'obwa MP era siyayaana siranduka seegwanyiza kuvaawo mpitewo okubeera mubaka wa paalamenti oba minisita oba pulezidenti oba whatever nedda ndi bulungi nnyo kuba nakizuula
okuba obulungi nina kukola nfune ssente nkozesa omukisa gwonna gwendaba mu Uganda na around the world. Olinga gamba nti abagenda mu byobufuzi banoonya kuba bulungi. Webali n'abali mu gavumenti bakulembeza omululu, okweyagaliza, obutasiima, obukyayi, obunyoomi, obubbi. Era ekyandeeta njagala nkibategeezi bannayuganda, kwe kuteeka ettaffaali kwebyo bajjajjaffe bakitaffe bye baatakabanira, bye baalwanirira, ffe ababifunyeemu okulaba nga bigenda okusaanawo. Bw'otunuulira mwami Museveni ne banne ne bataata baffe baalwanirira eggwanga lino, ntera nnyo okubagamba banasajja baabonaabona, balina enkovu ku mibiri gyabwe gyonna, era n'ogenda ofuna omukisa ogubajjamu engoye, balina enkovu eziri vivid. Then ku mitima balina amaziga, baafiirwa abaabwe, abaana baabwe, mikwano gyabwe, abaana b'abaana baabwe, eggwanga lino okubeera weeriri paka kati. Abasajja abo tebeebaka ni saawa eno, batunuula nga bapulaningira eggwanga lino. Mmwe abaana be beesize, mmwe mikwano gyabwe be beesize okukuuma zaabu ono, ate ne mwerabira principle ebyaddala kwe yaleetera ensonga zino. Kibi nnyo bannayuganda abatuuliriza obutamanya nti eggwanga lyammwe lirina ssente ezimala bulungi nnyo ne zisigala nawo. Naye tetuziraba. Okukola ku buli nsonga munnayuganda ne yeeyagala n'okusinga South Africa. Zibulirawa? Bannayuganda muli babbi, buli omu mu buli position gy'alimu nga baakukwasa obuvunaanyizibwa n'otuula mu kifo ekyo oli mubbi. Oli mukuusa, oli muli wankwe, oyina effubitizi, oswazizza mukamaawo. Oyogera ku bali mu gavumenti? Abali mu gavumenti ba minisita n'abakozi ba gavumenti abasinga obungi ne BMP, nga toyawudde wa opposition, nga toyawudde wa gavumenti. Kye kibafuula ababbi nga bw'okyogedde? Weebale. Oluvannyuma lw'okubulwa empisa, okubulwa eddiini mu mutima, olw'obutatya n'okubula bannayuganda n'ekisa ekingi eky'omwami Museveni n'okubaagala ennyo ne mumera ebyegyo. Mwami Museveni waakisa nnyo era ekisa kisusse. Wayagala nnyo bannayuganda, buli omu n'akola kyayagala, n'omuze gw'obubbi ne gumeruka. Njagala kugamba nti buli munnayuganda, buli position ya gavumenti weeri etambula edda kidda kya nnyuma. Buli alina obuvunaanyizibwa mu gavumenti 99% buli omu akola kikyamu ate ng'akigenderera. Kyokka ekinnuma nti mwami Museveni tamanyi. Era alwana nnyo alabe ebintu nga biba beta ne banne. Ebigenda maaso tabimanyi. Tabiyinaako na kontrol ebisigo. Naye ate yabakulembera tera yabalonda. Bwe kiba tebitambula bulungi yandibadde amanya kuba balipootinga wuwe. Balipootinga yoki. Ekisinga okuluma n'abantu abali mu adda amawulire, they are part of the wrongdoing. Bali nabo balina akakwate ku bumenyi bw'amateeka obwo. Bamukongoola mu mugongo. Nkubuulira amazima bino nze ne bwe nnaaba nga siiseemu. Naye bannayuganda mbabuulidde mbalekedde omuguwa mmwe mwetuge. Buli munnayuganda waali mubbi. Solution eriki? Wabeerawo ebintu ebikolebwa mu kukyusa embeera z'abantu n'endowooza kye tuyita mindset. Munnayuganda nga tonnakyuka mu mindset, eggwanga lino ligenda kwevuunika lituuke ekiseera nga liri ku stand still, naye nga buli omu alowooza talina solution. Tusaba ki? Buli omu olina obuvunaanyizibwa obw'okukola. Bassebo ne bannyabo tugamba ekimala kimala. Buli alina kyobbye komaawo. Akola atya? Tusaba mubbye bingi buli munnayuganda w'oli, both mu government and the private sector. Yagala munno, tusonyiwagane, tukwatagane, tuzimbe eggwanga erijja mu kisanja kino ekijja. Eyo kati yerigwe munnayuganda. Abraham Luzi ayina amakuba agagenda okwemiriza ababbi abangi b'oyogerako gw'omu n'asobola obbayimiriza. Buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda agenda owulira message eno. Ate okuzimba ennyumba kutandika n'ettaffaali limu. Okitegedde? Naye kuba kusima musingi. Wabeerawo enkumbi esooka.
njaga kubabeera enkumbi esooka buli omu neegatteko mu mutima mulungi mu mukwano mu kwagalana. Tugamba waliwo ne be tugenda okuleeta tukyuse nga tetwetaaga na kaayana. Tubagamba gavumenti yonna w'ekitiibwa pulezidenti bw'oba owulira olina okugibaako ne kontrol mu mbeera nga bbiri. Tusaba gavumenti bwe bagironda ewe abantu baayo bakaada abamanyikiddwa n'abaana bakaada ne bamobiliza emirimu mu civil service. Bwana Peterson, wano osanga mu gavumenti ng'abagikolamu tebajagala, tebagiwagira, tebagyogera nako. Nenga baba batiza erinnya public servant. Era mbu tebalina ludda. Bakolera bantu. Mbu bakolera bantu. Nonsense. Gavumenti eyina okuba ne bakaada baayo abagiswalira. Nkwanya example ya ministries, permanent secretaries n'abala ayina kubanga amanyikiddwa nti abadde kaada abadde akola kino. Abaana bamobilizing the government yamwe bembamu emirimu. Mu Ministry of Lands osanga registrar agakatonda mu ggulu ng'akalubya emirimu gya gavumenti o abantu okufuna ebyapa n'amala n'abasaba essente empitirivu buli kyapa ekifuluma nga talina bwe yali ayogedde ekigambo NRM kyokka nga bw'akollectinga omusimbi omungi buli lunaku n'agenda ewuwe. Abantu obukyawu, obukaawu, enyiike, okukaaba, okubonaabona, insecurity n'ebirala byonna babituliza Mwami Museveni ne gavumenti ye. Kyetugamba kiki? Ekyokubiri, twagala olete taamu ya contract buli mulimu mukozi wa gavumenti ng'alina contract ya myaka 2. Okay. Buno bonna butaamuzi bonna buno obw'ekijega tubukyuse ng'ofuna eyo contract y'emyaka 2 nga bweggwako okuwa contract eddako basinziira kwa praise performance ne feedback from suggestion box n'ebirala from your supervisor. Olwo nno buli muntu yenna abeera embega wa munne, abantu babeere ku mirimu nga batya okuswalira bakama baabwe. Ekira gavumenti baba bajagala nyinza okuwayo ababbi abatonotono ngani omukulu Kazinda omukulu Kazinda yabbe sente empitirivu nnyo yali awagira NRM. Omwami Christopher Bene banne babbe sente empitirivu nnyo eza gavumenti bali bawagira NRM. Ate bakazinda tulinanga 100 baobe ba 100 ate baba ne racket ne network. Tukugamba ki tewali muntu asobola kubeera mu position yeyo nakkiriza ba ghost employees nga bano ba pensioners n'ebirala contract bweggwa myaka 2 tubayita bonna babeere verified emizimu tegisobola kujja. Naye sente z'Abannayuganda nnyingi nnyo zibbibwa Abannayuganda abatono. Kwa kya sente wennyini ogamba nti Uganda ina sente mpitirivu nnyo esobola okukola ebintu byonna ne Uganda nekulaakulana ne ziremera nawo. Lwaki tubeera twewola buli kaseera kati amabanja gali mu trillion 10 n'okusoba. Webale lwe tunaafuna obudde nga tujje kuswensula nsonga y'amabanja. Buli Munnayuganda waali ajja kujjamu engoye adduke ng'omulalu. Nga ki ekimuddusa bw'atyo? Okwewuunya kye tuyita reckless, obutaba na buvunaanyizibwa abali mu Ministry of Finance n'okutuvuga ekyennyuma. Eggwanga lino ne balitomeza. Omanyi okutomera ng'olina mu livansi. Omanyi nti Uganda yeewola ku bajeti yaayo ogutundutundu ogunene nga yeewoze mu bantu oba amakampuni agayina rate ennyingi ennyo neeyita nawo neyeewola ne ku bantu abalinga bammanerenda nti bompe sente leero nziza myezi 3. Eggwanga Uganda ekola etya? Uganda yeewola neva mu kwewola mu World Bank ba IMF abalina amabanja amalungiko ag'okusasula mu bbanga eddene ne rate entono oba watali neegenda neyeewola mu commercial banks ze tuyita loko naye nga ziri foreign. Neeyitawo neyeewola ne ku bantu sekinnoomu nga be tuyita mpaaka myunku wente. Gavumenti ya Uganda yeewola kuba gavumenti yayo. Ngenda kusomera wano akantu. Some analysis of our budget, especially for the year 2025-2026, to finance this 72.36 billion over trillion, the government borrowed 32.075 trillion because taxes, non-tax revenue and grants will generate only 40.042 trillion.
The government will then splash the taxes collected and borrowed money on luxury and distribute it among its civil servants and even within the current expenditure, which is only exorbitant privileges and luxury procurements. Can you imagine? The government planned to raise 34.051 trillion from taxes. This represents only 47% of the total budget requirements. Can you imagine nti fwe mukwerabirira tusuubira obutundutundu 47 bwokka sente endala za kwewola. The government will then also raise 3.246 trillion from non-tax sources, representing only 4.4% of the total requirement. The taxes and fees collected together will give us only 51.5% of the total money that we need to finance our budget for the next financial year. Our budget will also be financed by grants up to a tune of 2.745 trillion, which is only 3.75 of our financial requirements. Bino lwaki obinsomera? Njagala bannayuganda bamanye ebyenfuna byaffe biri mu ddubi byayita nawo ne bituuka mu kateebe ne biyitawo ne bigenda ku nsi gy'ekoma nga tulowooza ebyaddala walina okubaawo ekikolebwa era kyekiri mu kubonyaabonya bannayuganda nga we tusabira nti Mwami Museveni yalwana entalo zonna n'otuuse eggwanga we liri olutalo luno olw'ebyenfuna involving abakugu n'ekinaaba kyetaagisa kuleeta oba outsourcing bano abaliwo osooka obazza ebbali owulire ku bantu banalizing situation eno ojja kumaliza nga buli muntu yenna omukyayi nti mu budget sente mmwe bannayuganda ze mugenda okuraisinga bayikwewola n'ezo entonotono eziva mu misolo zigenda spendingibwa bwe ziti ogenda otunemu olabo b'amasomero kyoyagala okumbuuza tookiyago emiridde etya nti kiwawo kye tuyita debt servicing okusasula amabanja amayitirivu aganyunyuta bannayuganda agabamalamu essuubi zigenda kuba trillion 27 ne billion 3 n'ezigwamu nga zirepresentinga 38% of the entire budget. Uliriza bulungi kankaddemu okusasula amabanja ge mwalya mu kumanya ne mu butamanya n'obulagajjavu bw'abo ababakulembera mu bifo by'enjawulo Mwami Museveni bye yeesiga baana bammwe bataata bammwe amabanja ge tugenda osasula gali obuwumbi trillion buse 27 ne billion 3 nga zirepresentinga 38% ku budget y'omwaka guno kibi nnyo kinyamiza kikaabya amaziga kimalamu essuubi bannayuganda kati ate emisaala gigenda twala trillion 8 ne billion 5 nga kirepresentinga 11%. Then what tuyita nani wage ebintu ebyokusasaanyizibwako ebitali bya misaala ebimu nga byakwejalabya ebimu nga mpaatiike sente za bubbi nga baziyigise bataata bamwe bamaama bamwe mikwano gyammwe zigenda twala trillion 29.6 nga biri presentinga 41%. Kati ne tujja ku kyetuyita development kulakulanya eggwanga gwe munnayuganda miliyoni 5 masomero malwaliro zigenda kuba trillion 6 zokka n'obutundu 5. trillion meka? Trillion 6 ku development nga kiri presentinga only 9.1%. wali 41% ku nani ebyokusasula amabanja biri 38%. Ebyemisala gy'abakozi ababi abasinga obubi abatafaayo kuyamba wakitibwa president na ggwanga lino zigenda kuba 11%. Ate ebyokugulagula ebintu n'okuliyirira n'okugabula ebyekiyaayi ebisinga obungi biri 41% of the budget. Ate development gwe munnayuganda byosuubira amasomero malwaliro biri only 9.1%. kati ogenda kikolerera mu budget y'entono kitegeeza development yesembayo okulowoozebwa nako eri bannayuganda. Mukama wammwe ng'obudgetinze bino oba omuswazizza nti service delivery gyasuubira okuba bannayuganda ne naye byayagala kubanga babitwala biteekako omukono nabya proving. Kati wano wetugambira naye si kompyuta buli lwe weesiga omuyala era
ebweru waliyo etteeka lye bayita breach of trust ti omuntu bwakwesiga ate n'omwabya n'omulyamu olukwe omusango munene nnyo ogwo Owekitiibwa President abantu beyeesize senga akizuula nti bamubaza ebintu kifuula nnengo ogw'omusango munene nnyo. Kitegeeza ki? Tetugenda kunenya muntu yenna this time round. Tugamba kyekiseera tukole ekituufu mu kisanja ekikola ki? Tugamba URM kusolooza emisolo projection yayo in the last 4 years teyina we yali emiitinze kyebadde yagala kusolooza. Okay. Bwebe badde yagala billioni 10 teziwezangako mu myaka ena teyina lwe yali emiitinze target yayo. Naye bannayuganda tubagamba nti lwaki abantu tebasobola kusasula musolo? Omusolo bagugereka kifuula nnenge. Egumenya abantu. Nga tegusobozesa business ya Uganda yonna kukola magoba. Bannayuganda bampulizo jjabba owulira nga bakuba amasimu. Teri akola magoba mu Uganda. Kiva kuki? Kiva kubagereka emisolo kugikola kifuula nnenge. Okay. Ekyokubiri kiva kubabbi mu government nga ne Mwami Museveni tabamanyi abamu mikwano gye bamuyita kulitalaba okutwala sente z'Abannayuganda mu lukujjukujju empitirivu. Abamu ne bamulimba ne bamukwenya ne bazitwala nga abeesize. Kati nno ne baleeta kye bayita inflation. Inflation kitegeeza nti okunaabula sente ya Munnayuganda gwagifunye ng'ogitakabanidde nga terina mugaso. Nejja mirundi ebiri. Omuntu bwabba sente za gavumenti empitirivu abula waziteeka n'agenda azigulamu ebiproperty ettaka n'amayumba. Ettaka bwe libeerera milioni 2 bali biguza milioni 4. Olw'okuba yabbye enzibe ayagala ozzejjako ajja ddigula. Bino byonna bigwa mu bumenyi bw'amateeka. Leka nkamalirize. Bw'amala oddigula alowoozesa market nti ettaka eryo ddala lya milioni 4 naye nga lya milioni 2 yabadde atuwekamu buli kwesi sente. Ekiyumba ekyo nti kya milioni 2 yabadde akwekamu buki. Kati kimaliriza nga kisse ne poloti bbeeyi yaazo eduumuuka eyeetoolodde property eyo. Kakitegeeza Munnayuganda alina milioni ze 10-11 tezirina mugaso kugula mu kitundu ekyo. Munnayuganda ono omubbi yoyo asobola okugula emmotoka milioni 6 nga bagiteddeko omusolo ogw'essente empitirivu ennyo kuba yasobola ogigula akwekemu ki sente. Nga kitegeeza ki nti gwoba ne sente entuufu z'otakabanidde tesobola kugula mmotoka. Tugamba ki? Gavumenti tugenda leeta etteeka bw'obeera ne property yonna n'omala nayo emyaka 2 nga togikozesezza togidevelopinze kitegeeza wabba nzibe edde mu gavumenti egitunde sente zidde mu situation akasemberayo ddala kwekyo. Tugamba ne bwoba ne sente ku accounting nga mpitirivu nnyo ne zimala emyaka 2 nga tezirizonating is not oscillating, sente ezo gavumenti eziwambe ezikozese ezidde mu bantu irreversibly. Tulete etteeka ekya tulete ekibonereza ekikambwe nti Munnayuganda yenna anaddayo okukwatibwa nga aleese kituyita financial gross financial loss to this country avunaanibwe kasitaaba nga tasobola kuzza sente zaffe ekibonerezo ky'okalabba kikomewo abantu bafune kye batya. Olwo nno gavumenti ekume kye tuyita sanctity of the treasure. Abasajja bano gye baalwanira okugikuuma butiri biri mu generation eddako. Webale nnyo webalire ddala. Atuuliriza ku Radio 4, Radio 7 wamu ne Radio 8. Katugende ku nsonga endala Honorable. Onombuza byanjigiriza. Ekibuuzo wakizeemu. Naye era dinako esaamaze eyo nako. Buli yenna gwe bawadde obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino ng'okolera gavumenti etteeka tugenda kulireeta nti bw'oba mukozi wa gavumenti abaana bo balina kusomera bonna mu masomero ne institution za gavumenti. Gwe ng'omuntu olina nteekateeka ky'okutegeeza ebyenjigiriza mu Kampala? Sinnakiddamu tukyali ku kya ggwanga lyonna kuba ne Kampala naye eri mu ggwanga. Poliisi bw'ejja ekwatinga cross buli mukozi wa gavumenti abaana bo balina kusomera mu gavumenti. Buli mukozi wa gavumenti olina kujjanjabwa mu masomero ga malwaliro ga gavumenti. Olwo nno kigenda kukola ki? Nti mu allocation of budgeting eno ne mu nkola y'emirimu abantu bagenda kufaayo nnyo okuddaabulula n'okukola ebintu eby'omulembe kuba nabo babikozesa. Okay. Olwo nno bannansi bafunemu. Nabagamba naleeta enteekateeka nafuna amasomero demo ge tuyita Chulo Academies e South Africa. Ng'essomero liriko ekisaawe, liriko buli kimu, eddwaliro, ebya basketball, essomero eddala nga naawe olyegomba nti omwana waba agenze kusoma. Ditwagala gavumenti ya adopting nga seed school. Neso si bino ebiyumba ebiringa ebiyumba by'enkoko. Kyokka ekyennaku ekiruma
sente ze baakozesa okuzimba ebiyumba by'enkoko ebyo ng'amasomero ga Seed School Mwami Museveni ge yayagala ennyo mu bannayuganda. Can you imagine zizimba essomero liri? Tugamba ki? Tumaking sure nti amateeka bw'ogakola galina sooka kukula ku ggwe. Okay. Abaana ba Luzzi nga basomera mu bonna basome. Olwo nno Luzzi afeeyo nnyo okulaba nti bonna basome bannayuganda gye bagenda okusomeramu. Ebeera yeegwanyisa ennungi ey'omutindo. N'amalwaliro tuleete insurance policy n'etteeka lijje nti bakujjanjabira mu government hospital. Webali nnyo webalire ddala ku nsonga eyo. Omenyi bw'amateeka obweyongedde mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebirala. Oluvannyuma lw'ebyenfuna okudobonkana nga bidda kyennyuma bannayuganda baagala okukola. Bannayuganda bayiiya. Bannayuganda bakeeze. Bannayuganda baalyagadde okuba n'empisa. Buli kye bakola kyonna tekiraba mukisa kubanga kirimu oluseke lwa musoke omubbi. Anyuunyunta buli kagoba konna. Buli mu Uganda, buli munnayuganda waali abba munne kubanga tulinga enkoko. Ekireso obumenyi bw'amateeka okweyongera. Bwavu. Bali babanyuunyunta oluseke. Ye. Ani abanyuunyunta? Bannayuganda naddala abali mu bifo bya gavumenti abatono ennyo abatawera wadde kakadde. Banyuunyunta essente y'abannayuganda n'obutateekateekera ggwanga lino n'okuswaza ow'ekitiibwa President Mandela gy'aba abawadde omumukuumirako oba okumuvugirako eggwanga lino. Abantu buli kye bakola nga tekiraba mukisa tekikola magoba. Bamaliriza abantu benyigidde mu bumenyi bw'amateeka. Abatuwuliriza njagala munjulire ku kintu kino. Buli mwana wo buli muzadde wayagala okukola. Niye teri kyakola kivaamu magoba. Buli business etandika temala mwaka. Buli gyolaba etandise okumeruka obulungi oyo aba mupya tamanyi kyatwala oli yavaawo. Agakatona mugulu. Ffe tuli ku bizimba abantu baliwo ku lwa naakola ntya. Nze kennyini nagamba nsima omusenyu n'amayinja. Kosti ya loole 25 cubic okugijja mu Lwero gituuse eno. N'abannema okuwa license otuuka kugulirira n'owetonda n'okuba akalevu ku ttaka n'ovaamu eminyira n'okola ki. Sente ogenda okutandika okukola ng'owedde hafu nema yazirya dda. Tayogereko. N'okolera mu bugubi buli wontu ogenda ku minzaani wali buli loole esuulawo emitwalo 10. Tomanyi n'azitwala. Amagoba gonna ge waalifunye buli munnayuganda aganyuunyunta mu position ey'enjawulo. Byenjogera omuntu asobola okunjulira. Munnayuganda buli omu waali acunya munne kubanga ow'ekitiibwa President yabeesiga atabakwasa kisa. Ekisa kingi. Kisa kingi. Kale webale nnyo webalire ddala eddakiika zino zitambula. Nina ensonga bbiri ze njagala tumulungule. Kubigenda maaso olwaleero. Tutunulira kampeyini z'obwa president engeri gye zitambulamu. Ku ludda olumu zitambula kaweweevu ate ku ludda olulala ne wabeerawo kusika omuguwa. Tutuuse ne ku santi kati waliwo okulemesebwa abamu kuba enkuŋŋaana bitundu ebimu. Kino gw'okiraba otya? Nze nabagamba sirigoonya kwogera ku buli kintu n'ekitankwata ku nze ndi mubaka wa Parliament. Ne bino bikwatako kubanga ogenda kukolera wansi mu manifesto y'omukulembeze w'eggwanga. Saagala kajanja bannayuganda kibasusiza okwogera ku buli kintu. However, being nti I'm a civil person and a lawyer in the making. Ate omukulembeze right from my home. Bino byenjogera binaaligambye n'abaana bange era bye mbagamba. Bannayuganda live responsibly and serious. Mubeere serious. Live seriously and responsibly. Omunnayuganda akola ekintu ky'amanyi nti talina bwe kigenda muyamba. Mmwe abeesimbyewo lwaki oyina vaawo mpitewo? Mugoberera amateeka. Security we begambye toyita wano, yita wali. Bw'onooleeta empaka bajja kugulula ettumba. Abantu abamu mulina obusungu obutabayamba. Kajanja. Kakkana. Ekyokubiri, n'abakulembeze mu byokwerinda. Ffe tubagamba oba mubadde temumanyi. Ebyaddala si byavaawo mpitewo, beera professional. After all, twabagambye omuntu agenda oyitamu tumumanyi ffenna dalingi w'abantu for now. Oba oyagala oba toyagala. Newankubadde waliwo ebizibu bingi naddala ebyenfuna naye alina kyalagawo. Mukalo gwaffe. Abannayuganda bagaguno gwe mukalo gwaffe wadde biri bibulamu. Era tumusaba Mwami Museveni ebintu ebimu ebigenda omwerabiza.
kye twagala abaana be bazzukulu be mikwano gye bakoleko mangu. Museveni mukalo gwammwe. Gwa bannayuganda nti wadajjudde ebizibu naddala mu byenfuna n'obubbi okubeerawo mu gavumenti ye. Mukalo gwa bannayuganda togwejjaako osobola okugulya enkya n'ogulya olw'eggulo n'ogulira mu binyeebwa mu bulo. Museveni mukalo gwa bannayuganda. Abantu gotasobola kwejjako mu kyeya ne mu biseera mbuuza lwaki abantu balina eddembe okukola ebyo byonna bye bayagala. Mu Uganda bano osobola okukola n'ofuna. Tewali president w'abaavu na bagagga. Tubagamba mu abakyajeerajeera. Mmwe mutamanyi kyakkola. Temulina matu wadde mugayina temuwulira. Uganda ngagga. Abantu abasinga okukuumira. Tubagamba Uganda nnene etumala. As friends of Uganda tuga Uganda etumala. Muveeko wano mu Buganda mwetuuluule abasinga okukuba jjejjeru bali nnyonnyo wano. Ensi bano northern basanso developing eastern. Wano muli mu mpalana ey'ekijega. Muvaawo mpitewo ebyobufuzi si mulimu kuweereza okola ki? Kati bannayuganda bakola ki? Tugamba mugumiikirize. Bagira balina ki? Mugumiikirize omukalo gwammwe mugubanje musobola okugulya kenkya ni mukyeya niewalala. Naye amaluma galuma. N'ekigambo mukalo nga kya Luganda kitegeeza nti yaddeko ng'omubi omweru. Omukalo eba nnyama enkalirire. Nekala n'owanika wali osalako mpola. Olya. Kati Museveni muki? Museveni mukalo eri bannayuganda osalako mu kyeya n'oona amaluma newankubadde ng'ekaluba. Nze Abraham Luzi Bawasala Sala is tall. Omwana omuto omulungi omuwanvu. Afumba ekyenkya ekibuguma ekiri spiced. Si kino eky'olujjujju amazzi busupu nga bonna bwewuka bwe buti. Gwe toyagala kuwota supu? Abaganda temumanyi kufumba. Twagala omwana ono abayigiriza. Era ngenda setting ekiyungu abakyala bonna bayiga ebbaaba bwe balina okulya. Ku mmere kulina okubeerako at least cucumber, kulina okubeerako avocado, kachumbari. Ku mmere munda mwennyini erina okubeeramu ebirungo omuli rosemary, cardamom, mulina okubeeramu at least garlic, mulina okubeeramu kye bayita cornmeal. Emmere erina okuba nga erina at least tomato paste. Ebyaddala nga bw'olya supu alimu ebirungo. Nowanda abamu muli ku makerenda ag'okwegiraagira emmere ly'eddagala ate nga mu Uganda tubiina mu bungi. Emmere erina okubeerako juice, cocktail juice, erina okubeeramu ennanas, erina okubeeramu emiyembe, at least mulina okubeeramu enkomamawanga, mulina okubeeramu enkenene, mulina okubeeramu obutunda obw'enjawulo. Bwano tulina obutunda obw'enjawulo bungi. Abantu mulya bubi Nowanda temukyawangaala. Mwenna ne mmere mbalabe n'amabango. Byonna byabikola. Ate biri cheap oba bya ssente entono just temumanyi. Nga bannayuganda batamanyi na nsi yaabwe. Abantu twekwasa ali mu gavumenti yekwasa n'atali mu gavumenti yekwasa. Ne mubeera ng'enkoko ensaleko omutwe ng'epapaala buki. Ffe tuzze tubalage right from home. Omukyala tukugamba beera ng'oli muwulize toleeta kajanja ku bbaawo. Mubeera nga kyakugambye ky'ogenda nakyo beera muwulize. Wadde olina emirimu gino egya gavumenti egy'obu office nonsense. Oyina kusooka kulabirira bbaawo gwe mulimu omukulu tolina byopapapapa gy'olaga. Sooka olabirire bbaawo. Mu mirimu gyonna abakazi gye balina abafumbo kulabirira basajja gwe mulimu omukulu. Gwe mulimu omukulu era ne bwokeerewa yo lwaki okeerewa keera nga bukyali saala azuuka ssaawa 11 n'asaala n'asaba n'afumbira bbaawo ekyenkya nga ngenze mu gym okkuba eŋŋuumi nze gw'olaba wa. Jebale. Era tubasaba bassebo ne bannyaba bakyala bammwe nammwe mubalabirire mulekerawo obukodo. Temuzimbanga obukoko temubalaga bye mukola. Mwetolola mu myenge ne mukomawo leeti. Omusajja olina okudda nga obudde bukyali. Okitegeera beera ewaka ne famire y'omuzannyemu. Mulekerawo okwefuula ab'ekitalo obukambwe obususse. Bweyagala obukambwe genda eri mu ntalo. Mu magye. Olwa ne bubeera munnamagye obucepecepe suula eri bw'otuuka ewaka oba civilian nnyota zonna bazikwambulako. Yes, abasajja muyiga okwetonda.
akantu okalabanga akanene nnyo naye mukyala bumwetondera kintu kikulu nnyo ate nga kitono nnyo olwo nno amaka gammwe mugakuume bulungi emirembe gijje n'omukisa mujje muleere nga mulowooza bulungi bye mukola bisobole okulaba omukisa. Okay. Yes. Amaka bagabanga tegaliimu kantu konna ebisigadde bitambula bulungi webale nnyo ate nga tugamba teri maka gatalina bizibu naye mubireeta omukyala obangalala ki sajja tebamwepima muze okuba oluyina oyita ne mwala